alina okutu awulire omwoyo kyagambe kanisa. Omwenyo live kitundu kyaffe kisookedde ddala tugenze Masaka mu bitundu bya Nyendo Mukungwe abatwala ebyokwerinda nga bakulembeddwamu RCC Katende Ronald batuuzizza olukungaana mwe basomeserezza bassentebe engeri y'okwasaganyamu ebyokwerinda. Bassentebe basinziridde omwo ne beemulugunya ku kitongole ekikuumaddembe ekya poliisi nga bagamba nti tebayambiddwa baba bakatwalayo abamenyi b'amateeka wabula ate bagenda okutuuka eka nga batuuse dda. Baba ebyokwerinda babategeezezza nti emisango gy'obutabanguko mu maka saako n'egy'ettaka gye gikyasinze okutwalibwa ate ewaabwe. Bassentebe okuva mu muluka gwe Samaliya beemulugunyizza eri ab'ebyokwerinda ne bagamba nti tebabayamba olw'ensonga bwe batwalayo emisango wamu n'abamenyi b'amateeka ate baba tebannatuuka waka nga nabo babagoberera. Abantu batera okusisinkana ennyo ekyamazima poliisi naye bantu abasinga okunafuya si bwali mukama wange abapoliisi bamusinze nga kitunda byomwebwa nnyo betukulembera mukoze omulimu munene nnyo obutatulabawo obutatulamu mugaso gwonna. Musemanyi oli omubbi, musemanyi oli omunyuma enjaga naye oluusi tulemererwa okukolagana nammwe etuggwamu amaanyi. Bassentebe okwogera bino basinzidde mu ggombolola y'e Mukungwe mu musomo ogubategekeddwa ofiisi ya RDC Katende Ronald ne depute we Nava Masitula, Diso Musiime Obadia ne Byaruhanga Musa owa poliisi n'omuntu wa bulijjo. Atwala poliisi n'omuntu wa bulijjo mu division y'Ennyendo Mukungwe Musa Byaruhanga agamba nti emisango giyitiridde ku poliisi era nga egisingayo gya butabanguko mu maka wamu n'ensonga z'ettaka. Bannange n'abakyala mulimu gwo okubeera ng'omanyi amaka gali gwe najja baso amaka gali geetwaza gatya oba era kubamu obutabanguko musooke mumanye kiki ekibagendera kubeera kubataba abafuna obutabanguko ewaabe omukibeera nga kisuuse nga kiremewe emisango eno gisindike ku poliisi. Deputy RDC Nava Masitula agamba nti bassentebe bangi bajja okwesimbawo naye nga tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe y'ensonga lwaki baddibaga emirimu gyabwe. Era y'ensonga lwaki tulabye ng'enkola y'emirimu okutandikira ddala wansi si nnungi ate ng'obukulembeze butandikira ddala kuva wansi nga bwe tukimanyi nti buviira ddala maka gaffe nabwe butyo butandikira ddala mu chairman also one. Yensonga lwaki twasalawo ne bakama bange tuteekewo embeera ng'eno ey'okubasomesa. Katende Ronald RCC wa Masaka City abasabye okubeera abeegendereza naddala mu nsonga z'ettaka kubanga be basinze okuleeta akavuyo. Bwebanga etteeka lyakugamba muli abantu 11 lwaki ensonga enkulu ng'ezo osigala obwebwe mwe bajja basi bwe munaasanga abategeereze. Etteeka likugamba tojja kusalangawo ekintu ng'ekyo ng'emikono tegiwezemeka okugenda mu maaso. Bassentebe beetabye mu musomo guno era beebazizza abakulu okubasomesa. Byamukisa Ronald. Tufunye okumanya okutegeera n'okwongera okuyiga era tusaba batwongeremu gavumenti ekikola kyetukoleddwa olwaleero. RC byaddayogerako nga twabituukiriza okugamba okusala mayimba 10 ffe twakola zooni twasala zooni mu LC yaffe twasalamu zooni 18 nga buli zooni twagibaliranga erimu ennyumba eziwera 20 era nitulondyako obukiiko. Nze olwaleero kamba tekantegeeze eggwanga saagala kuwuliriza muntu wabanga mukyamu nga mubbi teweetaaga kuwuliriza kati ojja otya ku bikibanja bibi n'abantu balinako emmwanyi zimaze emyaka 4 alinako ebijja otandika okugamba nti oyo si wa kibanja si kibanja kiki ekyo tekietaaga na kuwuliriza.